Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellence akomyewo naye akomedde omumaanyi era bwe yakoma waatandikidde era ebigambo munange atandikidde ku Abe Mukiibi kyamukoze taliddamu kumanyira His Excellence eri President of Uganda. Omanyi bano bagera ne beefuula abagezi ne beefuula abategeera ne beefuula nti buli kimu be bakirinako control era ne beefuula abamanyi nnyo naye nga munnange obumanyi bwabwe tebalina bumanyi bwe balina wabula nga bo baliwo okutambula nga banoonya wawe bayitira banoonya twogedde ki batuyite batuweeyo akasente tukoze tutya Museveni atuyite atuweeyo akasente kwegamba ye ku myaka gye balina y'embeera yeyo gye batambuliddemu naye nga twongera obajjukiza n'obategeeza nti His Excellence the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda maaso n'okola ekituufu ky'alina okukola. Abantu abamu tulina obbasomesa, abantu abamu tulina obbayigiriza, abantu abamu tulina obbamanyisa, abantu abamu tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bategeera His Excellency President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yaani era biki byayagaliza eggwanga lino. Manyi abantu abamu litabaviireyo, abantu abamu litabategeeze bagenda kufuuka ekizibu naye nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajjanga ssuubi era ate byali mukola bye byamaanyi ddala. Mugenze Masaka temukole effujjo mufaaki. Kimanya ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine is the answer to many Ugandans. Era tuwulira essanyu n'omukwano era n'ekitiibwa okubanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukama waffe agendera ddala mu maaso n'okusomesa abantu olwawo mukola mukozi fujjo yaabwe abamu ekyali ntono. Muhoozi tuli basiimu nti President waffe akola ddala ekituufu kyalina okulanga His Excellence era tusaba tutambulirawo Uganda etambule bannayuganda tutambule tufune obulamu obw'enjawulo ate twala eggwanga lyaffe mu maaso tulitereeze buli kimu kitutambulire nga bwe twakibala. Tuli basiimu nnyo mukama waffe tusaba mukama atukulembere atutambuze bulungi tufune ebirungi bingi n'ebyamaanyi bingi tutereeze eggwanga lino. Oye President waffe aba akomyewo ate nga akomyewo mu mbeera endala nnyo. Bw'abo bangi balowooza nti bagendamu amalamu amaanyi bano Abe Mukiibi basasulibwa okumalamu His Excellence the President of Uganda amaanyi ne mulabe nnyo kubanga mwasanga mugumu mwasanga munywevu temulina kye mugenda mukola ate temulina kye mujja kukola ffe tubabuulira. Abe Mukiibi ogambye tulekerawo okujolonga abantu Buganda beezimbye. Bwebanga Buganda ezimba abantu kubeera babbi, nze mu Buganda siriimu. Bwebanga Buganda ezimba abantu kubeera bakumpanya, nze mu Buganda nvuddemu. Bano abasajja abakulu abeeyita ab'ebitiibwa bwe muba be muzimba nga muzimba abantu kubeera babbi na bakumpanya mugira muzimba. Ogambye tugenda kumenya tuli mu kumenya mikono nemwe muyina be mugenda okuyiwa amavivi ekyo tebakulimba. Bw'oba badde osuubira nti okubeera ku CBS kyakyewuunyo nnyo era eddoboozi lyo lituuka wala kati twagala tukulage nti CBS erina wekoma. Tetwawadde tetwagala bwe tuba tunaabasabula ne famire zammwe zijja kubeegaana gasiya. Mwe ebisajja ebikulu ebikuze nga tebiyina magezi ngenda kutandikira ku ggwe Abe Mukiibi. Ensi yonna nti wagambye bantu mmwe muddeyo muwulize kakiripa ko bakabadde ka lwaleero oba kabadde kaggulo
Omukulu agambye bagenda kuyiwa amavivi olwokuba bakutte ku bantu ba Buganda. Buganda bwe bezimba babbi mugira muzimba. Namwe benyini muli ba dikiteta mwalemera mu bifo bye mulimu. Abe mukibi otuuse okufuna abazzukulu abali mu myaka gyaffe. Kyogamba abazzukulu bo tebannatuuka kukola mu kifo oli. Oba tannatuuka kufunayo project gy'osobola kukola n'ova ku radio ya ku CBS. Kyogamba tokoye kwasama ku myaka gyo. Kawenja olubuto lukulinga entaana y'omwana luno lunene luli eri. Kyogamba tukuŋŋaanyaga ssente zisobola kuva ku CBS n'obaako w'okola. Mulowooza olw'okuba mukola ku radio ate ne radio si ya Kabaka. Kino nakyo tukimanye. Temuyina be muzimbi bwe. Kyogamba nawe si Buganda gwe kuzimbye. Bwe bezimba babbinga mmwe. Ono Christine Jennifer Nasozi yesimbawo teyava ku CBS yayitamu. Patrick Omujuka yesimbawo aliwa nga teyayitamu. Kasiba nte Moses olwakanyomonyomo yanyoma Kyagulanyi aliwa. Muleme kutubalamu nti olw'okuba munnange baali bakola emmengo mwali muweereza mwali temuweereza ffe. Bw'oba Buganda ye bazimbye lwaki temwesimba temwagenda ne musigalayo emmengo ne muweereza eno muno naki twabayita waliwo gwe bawandiikirako nti vaayo bisajja bikulu kwebuza amagezi. Kati balowooza bakoze ekyo batusinzizza amaanyi. Mulowooza Masaka erimu abantu bameka? Abedi Bwanika, Mpuga. Kati Mpuga milioni 5 ziyali yesawa ya lero kati ali mu kukola mirimu gy'abakama abe. Bye bamutuma kati yesawa yali alina okubalaga nti ssente zammwe ze nnalya bino bye ndi mu kulagawo. Franka Gashumba naye banaye muwonye nga tuli mu kisiibo egyo diversion mutusanze tulaba balamu. Ofisi y'omukulembeze nnyini okwaya bana basajja kuvadda nga balya mu nsi yaabo olukwe odire otyo omukulembeze nabira mu kafaananyi akatono sebo gwa Abedi Bwanika mu kifaananyi ekinene ate muyinza kusinza Banamasaka magezi ande kyolina omumanya muli mu kulima nga mweziika bigere kigenda tuka ekiseera mwagala okugyayo ebigere nga tebikyasobola kuvaayo. Nze mbabulira mazima bino byemukola byonna babikola dda wabula mwajjira obuwumba tuutu bwammwe n'obusiru bwammwe ne mujja mu bibiina bye mwalimu ne muta mu kibiina kyaffe kati mwagala okwonoona akapirawo kaffe ke twagala okusibulukirako musanze tulaba sebo balamu Franka Gashumba nawe yambala t-shirt y'ekibiina waliwo akazi kenda byawo kambadde essaati y'ekibiina kali mu kuvevenga ne namwe muswaza n'okuswaza eyo nawe ali byogera tisinga uniform ya FGM neyo diversion temugenda tujja kumulamwa. Mpuga wali adda ssente. Mpuga olina okuva mu kibiina kyaffe. Mpuga kola emirimu gy'abakama abo milioni 5 ogenda jeze bajjagala. Banamasaka temunswaza tesobola kubabika maaso bino. Kati tukikubye. Naye lumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
yali ku CBS FM ng'aline made in Sereko Sebuliba. N'amubuuza ekibuuzo ng'akomplaininga ku radio eyo. N'amugamba Medi, nze sentamu Kyagulanyi. Ndi mwana Muganda, ndi mwana wa Buganda. Radio CBS radio ya Buganda tiye. N'amubuuza ompulira emirundi emeka ku radio eno mu mwaka. Medi Nsereke ekibuuzo kyamulema okuddamu. N'addamu era ekibuuzo ekyo n'akibuuza Sozi Kaddu Mukasa ku BBS Telefina. N'amugamba ompulira ondaba emirundi emeka ku TV eno. TV ya Buganda, ndi Muganda, naye ondaba emirundi emeka ku TV eno. Amazima naye yennyini, naye ansa yamubula. Oba kitegeera. Wabula, nga fenga naddala abantu b'omu Central oba Abaganda, gye tulabanga radio yaffe, ne TV gye tulabanga TV yaffe, era kwe tusuubira amawulire gonna agafa ku Buganda amalungi n'amabi, tugasuubira okwo. Okulabula n'okuzimba n'okuwabula byonna tubisuubira kubiwulira ku CBS na kubiraba ku BBS Telefina. Naye ekisinga okwewuunyisa nti okuva lwe wajjawo emberebezi z'ebizibu bya Mathias Mpuga bye yaleeta mu kibiina kyaffe ekya NUP, ebyobulyake n'obubbi bwa ssente, aba CBS ne BBS bamanyi bulungi nnyo abakulembeze ba NUP kyensonga yonna ekwatagana ku NUP. Bw'oba oyagala okufuna credible information, osobola okuyita omwogezi w'ekibiina, oba omumyuka we, oba president w'ekibiina, oba general secretary w'ekibiina. Oba okitegeera. Naye okuva ensonga zino ezabaawo, basobola okuyita Mathias Mpuga Nsamba agende ku CBS abeeko kyayogera ku nsonga ezo. Ekyewuunyisa tebayitangako ku mwogezi wa kibiina Joel Ssennyonyi ategeera obulungi ensonga ezo lwaki ziri bwe zityo, era asobola okunnyonnyola ensi olunyonyola olutuufu, ensi netegeera amazima ge galiwa. Baawa chance Mpuga okujja okwewozaako n'okwogera ku nsonga ezo, naye tetuwulirangako nga bayise oba general secretary w'ekibiina agenda agere ku nsonga ezo, oba kale omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro nti bamuyise ku CBS FM agenda ayogere ku nsonga ezo ezigenda maaso mu NUP. Wabula bayitayo abo bokka be bamanyi nti be bannanfuusi mu kibiina kyaffe ekya NUP. Abannanfuusi bokka be bayita. Abedi Bwanika tava ku radio eyo, simanyi oba ayinamu emigabo. Tava ku radio eyo, noza mu mwezi ayinza okwera ku CBS FM emirundi 3 mu mwezi ogwo. Oba kitegera, buli akagawa mu NUP bayita Abedi Bwanika, oyinza oga nti ye mwogezi wa NUP. Kagabo Twaha abo batavaawo. Oba kitegeera, naye nga NUP erina abagyogerera. Bw'abaawo obuzibu bwagwa mu NUP, lwaki temuyita aboogera NUP ne bajja ne boogera ku CBS? Lwaki muyita abo be mumanyi nti be bannanfuusi? Buli ggulire lyonna erivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu oba eri mu Kkakanya oba eri mu Tyobola lifulumira ku CBS FM. Eyo platform yaweebwayo. Naye okuva ensonga zino ezabaawo, basobola okuyita Mathias Mpuga Nsamba agende ku CBS abeeko kyayogera ku nsonga ezo. Ekyewuunyisa tebayitangako ku mwogezi wa kibiina Joel Ssennyonyi ategeera obulungi ensonga ezo lwaki ziri bwe zityo, era asobola okunnyonnyola ensi olunyonyola olutuufu, ensi netegeera amazima ge galiwa. Baawa chance Mpuga okujja okwewozaako n'okwogera ku nsonga ezo, naye tetuwulirangako nga bayise oba general secretary w'ekibiina agenda agere ku nsonga ezo, oba kale omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro nti bamuyise ku CBS FM agenda ayogere ku nsonga ezo ezigenda maaso mu NUP. Wabula bayitayo abo bokka be bamanyi nti be bannanfuusi mu kibiina kyaffe ekya NUP. Abannanfuusi bokka be bayita.
Abedi Bwanika tava ku radio eyo simanyi oba ayinamu emigabo tava ku radio eyo noza mu mwezi ayinza okwera ku CBS FM emirundi 3 mu mwezi ogwo oba kitegera buli akagawa mu NUP bayita Abedi Bwanika oyinza oga nti yemwogezi wa NUP kagabo twaha abo batavaawo oba kitegera nenga NUP ina abajogerera bwabaawo obuzibu bwagwa mu NUP lwaki temuyita aboogera NUP ne bajja ne boogera ku CBS lwaki muyita abo bemumanyi nti be bannanfuusi buli ggulire lyonna erivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu oba eri mu Kkakanya oba eri mu Tyobola lifulumira ku CBS FM eyo platform yaweebwayo okulwa Abaganda abajiwuliriza ennyo kwe baba bafuniranga amawulire agatyoboola n'okukakkanya omununuzi w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyova nti bagikozesa ebakolera nnyo olwensonga nti abasinga obungi mu Baganda bawuliriza nnyo leediyo eyo mpaka ne ku bakozi baabwe bagikolako okuli Abe Mukiibi okuvaayo n'awera ku mpewo n'agamba tujja bayiwa amaviivi mwenna abagezaako okukakkanya abakulembeze Buganda byagulumi nga tugenda kufaafagana nammwe naye nga tebannayitako mwogezi wa NUP kujja kwogera nsonga za Mpuga bamanye nti abafe Mpuga mukyamu oba NUP nkyamu wabula bo baleetawo bokka bamanyi nti bannanfuusi ab'ekibiina kya NUP CBS FM ne BBS Telefina mulimbidde abantu ebbanga ddene nti muli mpuliziganya za Buganda naye amazima mukunamye nnyo era mwolesezza nnyo obunnanfuusi bwammwe n'obulyake eri bannayuganda senkubuge Abe Mukiibi sorry Abe Mukiibi baako ku mahumuza kofuna ku byokkola wesonyiwa abantu wesonyiwa saka n'abalala mwenna temujolonga abantu Buganda bezimbi manya abantu abo batyo bavuma bawulizawo ne bavuma katikira ebintu bingi ku social media babda ku maama temunoona manya g'abantu betuzimbi kitukakata ffe nga Buganda okuzimba abantu baffe tutambula nabo ng'awamu naye abantu muze ja Buganda lwanyi n'abantu baye batuusiza ate muli kuli mubayiwa naffe tubagamba evivi tujja kulinyiga baliyiwa muliyiwa tujja ffe tubyambayiwa evivi mubanyole emikono Anko Abe Mukiibi be baakuba mu DP nabo Buganda si ye yali ebazimbye oba bo baali babazimbidde Bunyolo ng'abajja mu Nuupu Buganda bo be yali ezimbye kuba abo bennyini booyogerako bwe baabagoba mu kibiina kya DP ate nga tukimanyi Nkoba Zambogo ye yalinga akademe ya DP nga Nkoba Zambogo yali wansi wa Bwakabaka bwa Buganda mpaawo statement yonna yafuluma Mmengo mpaawo statement yonna gye mwafuula discussion ng'Obwakabaka bwa Buganda zireete Bapookino zireete baani zireete abantu ab'enjawulo okulaga nti bano bakulembeze Buganda ye bazimbye era balina okuweebwa ekitiibwa naye teweerabira eri baagobwanga Kyonziira ng'eyabagobanga ekyonziira yali muzibuzi mwamu ne mukola statement ne mugamba kijja kulabika bubi DP okubeera ng'ey'Abaganda naye gwe mwaleeta abatuuliremu musaanyeewo ekifaananyi kiri n'afulumya abaana Buganda beezimbye ne bawammante ew'okubeera nga tebakyalina na buvunaanyizibwa bwa accessinga premises za Democratic Party oba DP ekyo tekyali nsonga era awo tekwali kuvvoola bakulembeze Buganda beezimbye Mawu yennyini omuzoobuzi n'abayita ensujju nti zino nsujju simanya zifaanana bwe ziti kungulu bwe ziti munda bwe ziti yabayita watermelon ow'ekitiibwa Namboze yabagaa naawe oli nsujju naye abantu be baavuma watermelon ng'omuzoobuzi yabavuma gwe mwayagala osiigirako ekifaananyi nti DP si ya Buganda ye mwamuleka era yali tavudde bakulembeze Buganda beezimbye kyali oke wabula aba National Unity Platform we bavuddeyo ne bagamba nti naye ow'ekitiibwa ffe wano tutambulira mu bulambulukufu obwerufu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro bw'agamba ne tumusaba obwerufu
baba no abaana bagenda bavuma abakulembeze Buganda bezimbye temujja kumanyira bakulembeze Buganda bezimbye mukwano ne luli yali ebazimbye nga babagoba mu DP simanyi oba baafuuka ba Buganda nga bamaze kuyingira mu National Unity Platform otunulya Abe Mukiibi eyakavayo n'akola statement nga ne weeks 3 tezinnawera ze sirimu bya bufuzi saagala bya bufuzi nga bateekawo ne programs ku zi radio ezikubiriza abavubuka okwesonyiwa ebyobufuzi oba eziba discouraging kubanga omuntu nga Abe Mukiibi muzindaalo lolo modo abadde ne bannabyabufuzi bajja n'akola statement nti nze sirimu bya bufuzi era saagala kubinsembereza ne bw'aba takirese direct abanga agamba mwesonyiwa ebyobufuzi kakati ate yajja okutujjukiza okuwa ekitiibwa abakulembeze Buganda bezimbye Buganda kyeki gw'atali mu byabufuzi kitegeeza si ggwe yabazimba fe Abaganda abali mu byobufuzi kitegeeza ffe twabazimba Buganda kyeki Buganda ye Muganda Buganda si ttaka Buganda si nsalo Buganda ye Muganda kubanga obwakabaka bwa Buganda bwali buvuddewo ngolowooza waddizibwa baani Baganda kubanga ffe twasigalawo okuddamu okulwana okukomyawo ekyaffe takati gwe bw'ŋŋamba gwe agamba nti toli mu byabufuzi ate onzijukiza bwe nnina okuwa abakulembeze Buganda bezimbye ekitiibwa nze omubumbi ndi mu kusaanyawo kibya kyange kye neeweeseza zikuleese ate onnenyaako gwe wakimpumbira ogamba abantu b'oli kalisimaati b'otasobola kwevuluga mu butosi kutandika kubumba bibya kutandika kubumba nsuwa ate kye nabumba nkiraba nga kikyamyemukko kyagala kunsaanyaawo nze kennyini n'ensooka nkijja ku disipule ate onnenya kijjeeko gw'atayagala kwevuluga gwanenyanze yeevuluga okubumba ekibya kyange agundi ze mbadde ndowooza nti wadde waŋŋaŋa awoggana nnyo naye ate ewaawa kasange si yakulira tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe nkiddamu Abe Mukiibi tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe abaafa mu 2009 tekwali nnyoko tekwali kitaawo tekwali mwanawo baali baana ba Buganda abaawulira enduulu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro mu biseera ebyo yawummuzibwa kati Jebbi Walusimbi inginiya bamugaanye okugenda e Bugerere CBS bwe yakyogera abaayingira enguudo okulaga obutali bumativu bwabwe n'okulaga obukoobu bwabwe eri gavumenti eno baali baana ba Buganda era be baafa tekwali wa kitaawo tekwali nnyoko tekwali kitaawo mubeera muzi essi kakati omuganda y'omu avuddeyo okulaga obutali bumativu kuwuwe nanga nti kale wano tekiteredde bulungi muzanyawo abakulembeze abaagirwa Obuganda gwe oyina enkovu gwe olw'okuba omuganda gwe Abe Mukiibi oyinayo enkovu gy'olina naye ng'ogirina lwakubeera muganda gwe ogirina bw'oba togirina kitegeeza toyina Buganda nkusinga baana ba Buganda balala oba bano booyita abaleekaana oba bano booyita abavuddeyo okwemulugunya ku w'ekitiibwa Mpuga beba abaasibwa 29 beba abayonoonerwa ebyabwe beba abalina amalaalo g'abaana baabwe abattibwa beba abalina abaana baabwe abaabuzibwa mmwe temulowooza nti abo abagibwayo mu mwaka gwa 2011 nti babejjeereza bebokka abaali baasibwa abo be baali ab'omukisa waliwo abaabuzibwawo bubuzibwa kakati toddangamu kwerimbikamu ebyo Oye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeewaddeyo okulabisa basajja b'Emmengo tebalina kye batugamba kubanga tebalina kiddako. The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo mu maanyi ate era agenda ddala okukolera ebyo ebyalema abalala. Tweyenza nnyo mukama waffe His Excellence webale kola buli kimu kisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga tuli basiimu nnyo.
tusaba Mukama atukulembere atutwalire ddala bulungi tutereeze eggwanga lyaffe na buli kimu kyonna kitambulire ddala bulungi nga bwe twakibala era nga bwe tukisabirira. Tumanyi bulungi nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yakulembedde olutabaalo tuwaba kigaana era tuwaba kitugaana kutambula era tusuubira tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna.